Abantu bane bafiidewo Mbulaga n'omu n'annyuka n'ebiwundu nga bano babadde mu bubenje bubiri wano mu disitulikiti y'e Kasese. Akabenje akamu katuze abantu babiri abafiiriddewo n'omulala n'afa oluvannyuma kutuusibwa mu ddwaliro olw'ebivune bw'abadde afunye obw'enjawulo. Bano bonna abafudde kabenje ka ppiki. Omu ku bagenzi ategereseko nga Brian Muhindo ow'emyaka 29 nga mutuuze w'e Kanyogonya, ssaako ne Steven Sande Chana ng'owookuna bwe tujjidde ku mpala tanategeerekeka. Mu kwerako n'atwaliddwa ly'e Kasese Municipal Health Center 3, James Mweruwabo ono akakasiza nga mu kaseera kano eddwaliro lirimu emirambo 4 egibadde mu bubenje buno bwe twogeddeko. We are handling bodies of cases that were involved in the road traffic accident. We have 2 in the mortuary right now as I talk, but from yesterday up to now, 4 bodies of road traffic accident have occurred in this area. We are now trying to carry out postmortem on 2 of them. Okusinziira ku Maseruka Julius, akabenje kano kabaddewo ku ssaawa 4 ez'ekiro oluvannyuma lw'emmotoka ebadde ewenyuka obwewo okujja n'etomera ppiki bano ku babadde mu lunaku lwe lumu mu tawuni kansa y'e Kahindiro. Pikipiki efunye akabenje. Omu ategereseka erya Elia Thembo wafiiridde Mbulaga. Kati nenkubira wano omuwala abeera wano Kasese nemubuuza nti kyempulidde nga bangamba nti Brian afudde kituufu oba kya bulimba. Nagamba nti nange mpulidde. Kati nange ku ssaawa 4 ssaawa 5 ne connectinga mikwano gyange ne tunoonya mmotoka ne tujja ne tuka wano ssaawa 6 ne tuka mu mukyale ne tulaba mukwano gwaffe kituufu nga mufu. Atwala poliisi ya Rwenzori East SP Mugisha Solomon bino abakakasizza wabula n'asaba abagoba b'emmotoka okugoberera amateeka g'enguudo. Kandi muno mutondi yafuera mu Irwaro so twatunga namba y'abantu basatu abasobole kufa omutando obwo. Otando ukajjawo nambali boda yabeerehekere passenger bakaina batumiranga ine tekaheri collision n'emmotoka kandi emmotoka egyo tukategereza namba yayo abakweka bahita and run kandi motocycle nayo tukategereza namba yayo. Mu ngeri emu omupoliisi abadde akakabirizza emirimu wano ku poliisi ey'ebwera ategereseko erya Kabir Rogers naye afiiriddewo oluvannyuma ennyumba gy'abadde ali omutiba gugikubye ng'era akabenje kano kavudde ku nnamutika y'enkuba abadde afudde emba n'ekibuyaga abadde akunta. Byatumusime Gerard ku Russell TV Omunyo.